Site umani MP2B Esther Mirembe my manager bw'otoleeta kajja sijja kuwagira tonyimiza ebyo niyo Boluseki akalulu otunda katunde ate sooka mu kadi ya NRM giwangule Mirembe Esther abantu b'ejjinja bonna n'ebitundu ebiriraane kasitoba ng'olondera wano mumulabiranga ddala bakulabiranga ddala oyo mukadde wange mumulabiranga ddala oyo mukadde wange Esther ali kujja ku kadi ya NRM woman MP naye bwagiwangula kadi wajja kunyuma awo wajjako kakati nno tumaze okuba nga tubagabya abanene mutandike ogenda okukebera enkala zammwe ez'abalonzi Honorable Igeme Samson Nabeta chairman NRM ate nga yesimbyewo kuwa Jinja South East abakubiriza enkala z'abalonzi batandise okukola ki okuzikebera Igeme abeewo ali akaddako sijja kwogera kankome kuoyo akaliwa kali sijja kwogera akaani kakati ntandika na highlights ababoda boda mwenna tulina kibaita mega boda General Yoweri Kaguta Museveni agenda ku meetinga ababoda boda bonna ku kisaawe nedda gundi ku wali Busoga manya gundi agenda kubayiganga yiganga wali ani abazaako okuyiganga ababoda ate omutusumaina omunene wange Haji muganda waffe kale kakati abantu mwenna abeyiganga mbakubiriza ababoda boda nagwe atali wa boda mwenna mujja kuŋŋaanira ku district eyiganga president wagenda okuba General Yoweri Kaguta Museveni mega boda wajja kuba ne time yomubuuza ebibuuzo bamubuuzeyo ebibuuzo kakati abeekamuli kiggwera awo ate ku lwokutaano ekamuli Mama Kadaga agenda kubeera awo ne president Yoweri Kaguta Museveni ensonga bazoogeremu nkugambye ntandise na highlights abeekamuli agenda kuba community youth center ekamuli youth center ku lwokutaano so kati abeekamuli mama ali awo ne president ebisigala nja kujja mbibabuulira bubuulizi mpolampola naye nga eyiganga kati awo nvuddewo amasimu agankubidde leero gawulidde abantu bambuuziza lubowa kubanga sijja banyumiza Trump atandika leero office alayira leero eby'Abapalestina nja byogerako kasooke na bino ebya Uganda okategeddaako nkuwulira Rocky Manoki ojjukeza kunyumiriza mu kusooka emboozi y'akatabo ey'akatabo gikenkyasoma enkya ngenda kusoma ngenda kamala y'akatabo enkya abaagala okumanya ebyakatabo ako mukiwuninga enkya ssaawa 10 ngenda kukomawo n'akatabo ssaawa 10 akatabo ako ak'ebyafaayo mu Bwakabaka obumu kakati Rocky obeeranga mu nsi muno nkuwulira ne batagamba nti oli Yuda obeeranga mu nsi muno banno boosiibamu bowangaliramu ne batagamba nti oyo lubo wa Yuda kubanga mbabuli omanyiza ebyange ebyo bya kikolosoofa naye abagezi bokka bajja bikola ki bajja bitegeera otyanga omuntu gwe bayita Yuda kati mu Buganda mulimu Yuda ne mu Busoga mulimu ki Yuda w'omu Buganda buli omu kati amumanyi era Yuda teyeekweka let me tell you nga sinaba kubuulira Abayuda President Museveni omulaba yes mu byobufuzi mu Uganda balina bye bamuteeka waggulu awo mu Africa nze nzi mu Uganda obalidde mu Uganda alina level ye yekka kati mu Western region eyo tomukoonako kino ekintu ngenda kigamba abantu oba bawulira bubi ngenda kwogera ebigambo byange paka kuwulira bubi mu Central oba oyinza okugamba Buganda munnabyabufuzi asinga amaanyi ekyagulanyi oba oyagala oba toyagala nkakuddiremu kawulire mu Central munnabyabufuzi asinga amaanyi ekyagulanyi gwoba oyagala kati kyagulanyi ayina Yuda we Kyagulanyi kye baamukoze mu constituency ye weewalanga nnyo kuyita Yuda kubanga ye president ali waggulu wali weyeetalira commander in chief General Yoweri Kaguta Museveni okitegedde aweza stage wera manyi mu security balina sita ze bagaba kanono kengeno obagamba kajja bbaka ali amaziga oba okubategeeza ekigenda maaso kubanga zisiyali kukola programs z'abaana bato okategedde nkuwulira zisiyali na budde ba programs z'abaana bato
kakati njagala balaga eggwanga bulikola ki you joke with Kyagulanyi ni Buganda finito naye bakugamba nti asinga site nene ye kabaka wa Buganda asinga site ye kabaka wa Buganda nti Kyagulanyi ayinza okwogera ne kabaka bw'ayogera bikyukamu tuli fenna nkuwulira kakati babala ebitundu bwe batyo mu mambuka waliyo General Otema waliyo Windol Owenyedolo oyo sabalamuzi waki wa Uganda ontegedde tontegedde nkulaba kati ne gundi chairman Mao Robert Mao naye nga bonna abasinga amaanyi Otema General tomuzanyirako kakati li West Nile eri bakyali ku Moses ali waabwe muzeyi wakazi amagezi gazi ngalaba muzeyi wakazi mbasomesa ebyobufuzi bitambula kakati mufa East eri nze nali simanyi nti mulimuli alina amaanyi bwe gati ye kabaka waayo eyo teese eyo ssebo abakabaka waabwe nina amaanyi ge nawulidde abantu abalina amaanyi eyo teeso sijja gyogerako naye nafunye bwino wetteeso jjo kakati bwe tugenda mu politics owa awo mu Erigon awo olaba Erigon sub-region kati awaliwo Nandala Mafaabi awo be bakwatiridde ogwawo ne Mwambeshi bali awo tuli fenna nkulaba kakati bwe njja ne nkuleeta mu Busoga kati awo abamu bagenda kwetuga waliwo akwatiriddewo ate awo Busoga sub-region okusinziira ku mawulire agatambula mu bamanyi ebyobufuzi bagamba nti Rebecca alitwala Kadaga mulabe edduka awo nti era bwe babala ebyobufuzi mu Busoga sub-region toyinza muleka bweru tosobola muleka bweru ontegedde akantu kati wuliriza gemu eriwo abataka okusinziira ku research banoonyeza ekyaviirako President Museveni okufuna ebizibu mu kalulu ng'oggyeko ebizibu by'ebikajjo n'ebyabavubi ebizibu ebyaviirako President Museveni okufuna obululu obutono Kyagulanyi n'amuwangula mu Busoga yes ng'oggyeko ebyobikajjo n'eki kubanga they should address the issue of bikajjo in Busoga. What was Mama Kadaga saying? She was insisting okulaba nga bafuna ebyuma ebya bikajjo okwongera amaanyi mu bikajjo wano n'abalimi bafune mbiki mu bikajjo then n'abavubi okulekerawo bati bugunya kuki ku nnyanja kakati what happened? Some people went to the big man because star eza Mama Kadaga zali zeeyongedde batandika omulimba tuyagala kwesimbako kuba president mpulira. Two, they were saying if we want to reclaim Busoga, we have to create another person in Busoga. Bino byemba gamba neba bangamba kubiyimirako mbiyimirako mu magulu gange. Who is stronger than? That's when Princess came in. Ontegedde kyekiri fenna kyetwebuuzanga nti kiki kati ekyaseeke bwe kyajjiramu kati bonna abasinga bannabyabufuzi mu Busoga batya okwogera ku kigambo seeke kati kyafuuse kizibu kigeze kigeze fanya fujo woni kakati bwe twogerera ku budde buno bazzeeyo ku drawing board ne bagamba omukazi ono Kadaga kubanga bwe baali batambula Abasoga babagambanga nti president alwanisa ani Kadaga era ne bagamba Abasoga nti batutumye tulwanise Kadaga tumugjewo kumba Abasoga abawansi bawulira olutambi lukyuka oba tutegeraganye nkulaba byenjogera bijja tebijja tugende mu maaso tuli mu real politics kati munda muli muti tuli munda ebyama bifuluma kati abantu batandika katufuna kati amazima ate bo wanze nga bawanzeka ebyama bifuluma kyovola akazimero ka Africa na abantu bakawuliriza bazzeyo ku drawing board
What was Kadaga saying? The Kadaga was saying, mind about the sugar problem, the sugar industry problem. Yes. Mind about the fish, the babubi. Osegera, the babubi. Osegede. That was Kadaga stand. Now, what can we do to revive this woman Kadaga? Kakati waliwo ekyaze mu Busoga kino kanti babuulire mwenna bampuliriza President Museveni tannaba kutumako muntu yenna kulwanisa Kadaga kuba seeki bantu bali kweteesaawo byabwe tubikiriya tannaba kusituka gamba nti abange this is my position tannaba gambako muntu yenna kujja kulwanisa Kadaga kuba seeki tewali gwe yatumye bawuji babunya kubanga babadde babizzeemu biri ebyedda ebyali bebagamba president omukazi ayagala kwesimbako baali batambula nga bagamba Abasoga president yatugambye yakoye Kadaga bino twogera amazima Rocky president Museveni avaayo agamba sinnaba ali tugende empola balimba muzeeyi nti awo ono Kadaga anoonya ntebe engeri gyafunye amaanyi ayagala ntebe yo otegedde fe abakugamba tuli banno bakumwa tuli banne. Where is Princess Namuganza now? Iyo question ennungi. Namuganza omuzanyisa kati. Namuganza, Princess Namuganza ne Kadaga kati begasi. Maanyi gali wamu. Maanyi g'abantu. Voltage. Ate wuliriza nti ba MP abasinga munansonyi wa MP sibalinaako buzibu. Naye nze nakkiriza oba mundoopa oba mulwanagana nange mulwanagane nange. The woman comes at NBS. Ba MP ga bankubira amasimu abamu. Lubo tetusobola kujjaawo bwe banatulaba ne Kadaga buzibu. Ne batukuba ebifaananyi. Ngamba Abasoga mbuulira Abasoga amazima. Ba MP abamu bakukubidde essimu. Ntegeeza Abasoga amazima. Nti lubo tetusobola kujja ku NBS awo banatulaba n'omukyalo oyo. Tujja kufuna obuzibu. The only person who was here was Kasedde. Kati Abasoga mbabuulira amazima. NRM Mukada. Abasoga njagala bamanye amazima. NRM Mukada Kasedde. Yes. That's why I think Igeme. Nti Honorable Igeme yagambye mama Kadaga ngwadde mpewo yogera. Genda oyogere. Why are you scared of a woman? Bwe babalabako ne Kadaga. Some of you Kadaga has made you. Abayambye. Abantu bagamba lubo alimedde Kadaga lwaki nze nfane Kadaga. Kubanga Abasoga bwe sibabuulire mazima. Omulwanyirizi wa muwamu Busoga ayogera ne bawulira ne president namuwulira bamwensa ye Kadaga. Bwe munaleeta bya pull her down. Olulimi lubalulala. Waliwo omwana omuto omukyala anyirira ekyakabi brand new Princess Namuganza. Era Namuganza Princess bw'anaaba atambudde bulungi kiwedde. Ati nze kubuulira gwe Namuganza omumanyi gwe. Namuganza omumanyi gwe. Namuganza omutegeera bw'aba atambudde bulungi kiwedde. Omanyi Namuganza gwe. Kakati oba mugaana okusemberera Kadaga n'emikolo Kadaga gy'abeerako abasinga abakulembeze tebabeerako. Balwana ki? Waliwo abagamba Kasambala ne Kadaga dirwefa kati Abasoga balina okumanya Kasamba Abasoga njagala babuulira amalya g'ensimbi. Ati uliza Rocky nze nzikiriza bangobe ku radio eno leero nzikiriza naye nga nwaniridde Kadaga. The woman came here. Kadaga akyali w'amaanyi nze kati kankikubuli okuva ne leero. Kadaga akyali w'amaanyi. Ba MP ne bagamba nti singa batulaba n'omukyalo oyo Kadaga azigwewa amasimu wano olabe. Yes nze nabagamba ze siganye Kadaga ayinza okuba alina ebizibu bye ng'omuntu yenna ebiina. Of course. Aba Kingdom ne bavuddeko kubanga bajja gamba lubo akuba Kingdom naye Abasoga bategedde lubo akyategeeza. Amaziga gajja kuddira abantu wano olabe. Atoloza kiriwa. Naye nze nkubuulire God forbid bwe mwaka kakasa nti lubo muzibu omukyalo oyo God forbid n'ava mu nsi nenengera abasajja abamu nga bakutte akazindalo okwogera ngenda batematema. Wallahi billahi tallahi ojja kunyaga ku muntu akazindalo. Tukoye Bayuda omuntu okuyitibwa Yuda. Tukoye Bayuda kakati bagenda kuba amasimu nze kyemwateekedde mwagala bangobe ku radio. Naye what we are driving at tulekeraawo okulowooza nti Busoga abantu abamu bagenda gizanyira mu buzanyizi. That is unacceptable. That is unacceptable. Kakati uliriza
nze bampita Lubowa Chemba ndi musajja muganda nze alwanirira Kadaga ni musoga nemwebuze ekibuzo wakinwanirira Kadaga lwaki mulwanirira omulabemu amakulu lwaki abantu abo tebagulira omusajja oyo muganda lwaki ayina obuvumu omulabemu amakulu nfuna sente meka okusinga bayambi kakati tugenda ku ground ebigambo bigenda biggwawo kati tugenda ku ground aya kati wuliriza waliwo omunene mu ggwanga agenda kumpa budget yakola ki ayagala mama Kadaga mwagala nnyo kale yaŋŋambye Lubowa bali nnyo okulwanirira Kadaga osekere kigamba Kadaga ye maama wa Busoga muno mu politics oba mwagala oba temwagala ate ngena mubasibako lwampaka oba baagala oba mwagala oba temwagala abiri mwemuzeza akaita 12 zakawunge kamalirize mugenda kuba amasimu gange kuntiisatiisa nazaalibwa musajja wangu bamuyita Lubowa taata wange yafa emyaka nga 3 emabega mange yafa emyaka 24 emabega nsobodde okwebeezaawo nga ndi bwaki bwannamunigina nina bannyinaze banziika bweyogerere nina abaana 3 mu bulamu ekiba kibe kakati wuliriza omwana agamba ekijja kikole kijje nze Lubowa Chemba I want be intimidated kyova olaba njagala nnyo Haji Kirunda Farouk okitegedde nkuwulira njagala nnyo Honorable Igeme Nasani n'abeeta kuba Nasani ambeereddewo mu mbeera yonna maliriza nga mbagamba nti singa mujjukira njagala mwenna mutuule mu bisenge byammwe mugende mutunulye story ey'omusajja gwe bayita Judas Iscariot bwe yanywegera mukama waffe Yesu Kristo okwewembeka kwe yaliko essaawa bwe yatuuka Judas Iscariot yakyuka kakati mulabe n'omusajja gwe bayita Simon Peter kyali kitya Simon Peter ebisajja bimulaba ne bigamba nti oyo yabadde ne Yesu n'agamba Simon Peter n'agamba nze simumanyi mweyogeza mmwe bannange mu Busoga mulekerawo kuba Bayuda mulekerawo kuba Simon Peter twagala okubebaza okutuwuliriza olwakadde akatuweddeko President Yoweri Museveni agenda kuba Kamuli ku Lwokutaano ku Youth Center kakati eyiga nga kigenda kuggwamu kigenda kuyuguuma mega boda rally agenda kwogera gye bali agenda kuba ku district otegedde kale banamawulire abalabaddi lwakuna njaga okumaliza nga mbaga bannange mbegayiridde buli programu ejje ya government oba oli opposition oba oli wa movement mugigondere mugezeeko nnyo okubanga mugenda mu programu mufunemu mu mutima mulungi si mu mutima omubi tufunemu sigala ng'oli ku opposition yo naye nga programu za government zikoleeko zitambulireko bwe bwogaana ogendayo n'olowooza nti gwofiirwa of course gwofiirwa bannaffe aba Pain Aid capsules bagamba nti emitwe gikuluma ennyingo omugongo linnyo genda ku pharmacy ne drug shop ekuliraanye ate Genacof DS syrup yakolebwa Professor Patrick Ogwange yakola Covidex batugamba sore throat olinamu ka cough flu yangu ogende ku pharmacy drug shop ofune Genacof DS syrup ajja kukolera bulungi nnyo naye nga amagezi go gazedda oyogedde bulungi nina gwenvumye nina gwenvodde era sisuubira masimu ago kati bwanaddemu jinkubira sisuubira ngenda biteka ku WhatsApp TikTok ne biki oyo atule n'abakubidde n'abankubira program tugimaliriza mwebale kutuwuliriza tuwulizigane ate olunaku olw'enkya